ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba era kachungwa ako bwe Shawa era kachungwa ako ka Shawa era akantu ako ka Shawa Doreen koligaba kakantu ono Shawa baza mulambo ebirala kaba Doreen naye akachungwa ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba Doreen wangala ne Shawa mujubisachi mwe wapi ngalo zachi chakuyimbira mukwana ndebukezi sinabye maso mazokotoka kuli omukunzi munayinako kyayagala era njizudde Shawa yagala Doreen omumemmere n'omulago yo mama Shawa yagala Doreen omumemmere n'omulago yo mama Shawa yagala Doreen Shawa wangala ne Doreen ompate motoka Shawa teyebaka ngatalabye Doreen Shawa talya ngatalabye Doreen n'okunywa tanywa ngatalabye Doreen nganjagala Doreen nyime emmere yanondako yo mama nganjagala Doreen nyime emmere yanondako yo mama Shawa wangala ne Doreen bampadde n'emmotoka mukwano omulungi njagala munywere mu mapenzi amalungi mu mapenzi ag'effujjo Shawa ne Doreen munywere mu mapenzi already chiri open. I don't know what is inside here. bintu bya mirundi ebiri What is this? My God! No. You! No, What the hell? No! No. Toka jaya. What is this? What is this? Surprise. Surprise. Ani gwogulira ebyo? No, baby. Njagala nnyo akantu kano. Buno obutulabikira Bought bulungi. me a shave as well. What the hell? Ana want Valentine shave. No,ulabayo. By the way, I'm disappointed. Obadde otandise bulungi. No, wait, let me tell you. What the hell? Ngatanabikasuka, it's like this. Buli kintu kyandese wano kabonero and it is a symbol. Akachi. Let me start with. Nga sinagenda waneno. Anagi. Wawezamu akantu No, litako. mugundi. Njagala kunnyonnyolerwa ki? Kajja ku mutwe. Labayo. Ekisaawe ky'omupiira. Ekisaawe ky'omupiira Doreen. Kiba kirungi abasambi bakisambiramu. Tunyumirwa nnyo omupiira abantu abasinga nga tuyawudde mukazi oba musajja kaabe mwana. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Tanyenya mugongo Ne wali oyo kyezaluli. kakusalira kane mukoyi Nga nina ekikazi ki. yena ino bukazi wakaga simanyi nga simanyi wamma ne muteka kula noteka kula Nza ntekako ntya. Bwawuliranga eddoboozi lya mukazi. Nga womanyi kakyani ngamba omukwano gwe nkola naye Doreen nti yeeteka mu loud. Ne ntekamu nenja sama n'atandika. Waleese oli. Allah. nagenda okulaba oseka nga Doreen. Shawa ndeka. Shawa ndeka njogera. Nagenda okulaba nga tebigatta ne ntegerera nga waliwo. Ngali awo. Naye bannange. Kati no wakati ogenda mukola otya? Nze sibiri oyo mutyaba. Banange. Guys, bwatyo yetagamba ko mbuno tutandise. Yagala okwokyesa oba yabaaki. Oli otya? Ngote. Gwe ngamba tebadde osaaga. Wamange namulemereka abijjeko tofaayo. Gwe. Nenga biri bitya? Ng'onyumye. White. Kati wabaddewa ekyokusooka saafunya kasimuko. Yes. Saafunya yadde message. Yeah. Abasajja temuli bantu. Not like that. It was like how? Yes. Wenzija. Unakulejoin I'm an artist. I'm a comedian. And you are an artist as well. Unakulejo nabadde nauliza from Zade Sawa Meka. Sawa nyao tano.
njalo kukubira ku simyo ningamba yinzo boche basa kozo kola kiro ku radio bichire ngamba kati ye basa umudemu saa zingira mukaga musamba onkubira status zongo tandise timba show ya just today ngame kubeka makeup ne mikwano juma badda basatu nemanya kati bano program yawe yalero yakutambula and I'm a man ataga nze ndichika kyo musajja atagenda kukumala ko mirembe omule ole ko mutune yeyagala nagambye it is a Valentine's Day naye nso mulaba sawa yonna ekyenjawulo kino kiri kimu nti abantu era Valentine no kyegendereze celebrating banya abantu abatalina mukwano kwolo yes kwolo oli lwaga akamveko ku mulimu ntale mukazi wange akamuli ankubire nze nabadde ku just today ku Sheraton yes nabaddeyo of course nabadde I was representing V&A Sherry nga batembye bulungi so nandi manyogena kujja tokubye wali ekifanani kwa badde we kubye ekifanani wabadde wali story ya V&A nga njagala onyweko ku V&A Sherry kuyo omuwulire smooth I know no shimalako so you missed the moment you missed the moment not me missing the moment no you missed it the moment no wait now a moment excuse into miss it banga complain just so kogera no tankubira kasimu I know not even a message you know kamboli eyo mbogama mbono nkwana anti kasida ba that's why I'm like men can lie not like can lie olaba that's a special day to celebrating a love ku Valentine's Day wabaddewa nabadde mukola wabadde okolonza kasala video byo sala byo yade kifanana kyo wachi nabitinge kyo nabiraba I was never the show by the way supposed to kujja ko gundi ye wani was just do abitex tukubire simu natugamba samya ndishawa cause best to dem kwano gaffe abitex kwano gaffe ya tweet tubeyo tukole wabulanga wamanyi concert says za muno nga ategese most of the times tukuba ko nyaka sente ko ba kochi kati twatu sen tubera mu dilemma nga tulinawo concert ensasuli ezi atenga bonna batwagala mu time frame yemu nitugamba abitex ko jawafe just today abayimbi banje bamuwerekeddeko atenga yabadde nti yadde concert ne time frame y'abantu ne ya performances tubalamu tuna video eno coordination wa first class ematuga coordination ku Doreen tubalamu awo gabutujja kukocha ngamba abitex you know what we are not going to make up kati njala kukobira nkulabe after the concert naye nga ndaba vibe kusira zinadinda banga vibe ya mweli high so I was like let me leave the girls to enjoy we had fun just day but then you would have sent a message okay message webanga yagani ngo badde busy sent tezandi ganyo kutuka anti labayo listen to this oba wanduweze wabadde naite Ekirabo wali ku Sheraton nabadde like I'm looking for njagala kufuna reason that's right wabadde Ekirabo ku Valentine's Day because we are celebrating a love yes and I love so you. Why and I love you, you know that. So, me not coming yesterday is not a failure of me fulfilling my cause. Ngo musajja, ngo mukazi gwenjagala. Na hivi ndachijja kukola makulu. Nze kusindika muntu ajalete olokuba ndi busy nganze nsobola okwetukira olwaliro. Cause I knew sekulabye lero but I can see you another time. Omuzungu agamba better late than never. So, ngandi masoga camera wano. But then nature wacho mukwanira ngasaba ukikiriza. Really? Yes. Center? Kusina chusira wacho wait is. No, it's not like chiri Emotoka. Chiri wallahi tugende mutaba wali service. Chiri Emotoka. Oba ngulide Emotoka. Emotoka oli already. Hey, nayo kubirisigana. Anti wetuchali oli wachali wafunda. Tunava ngandete endala. But I have your gift. Mwendi wafunda. Before ngasina kutwala kuwa Ekirabo. Ate ng'ofukambira anti mbadde nsaba era nezimu konsonga ejjo lwaki Doreen sasobodde kujja tubudde ng'ebyakubeera busy ng'obijjeewo ng'ebyokubeera nti emirimu gyankutemu natidde watidde okukola ki cause yesterday all of that videos obedde zijjako FYP yange I don't know oba kyabadde nti baakirabye nga kinaabaawo my TikTok ino omuze bw'oba ofiiriddwa omuntu video z'abafiira teziva ku FYP algorithm so nakulwejjubira buli muntu gwendaba awaayo Ekirabo obedde abeera disappointed so I didn't want to be disappointed baade bagane bimuli Doreen natidde okumenyebwa omutima nze ndi emotional I'm so men who cry Doreen I'm so emotional. So you thought I would say no and then you cry? Yeah. So I didn't want to look like a fool and was like, no, maybe I'll do it. Wanonewona Ekirabo kyange tokikiriza oba nga tokisiimye. At least we are somewhere seated, not in the public. Nga tunabira mu bantu yesterday. Nadde nso okujja ku Sheraton nerese emirimu ninatidde okunkuba ebimuli byange n'ebirabo nabadde nekise. So mbadde nsaba mukwano, maaso taala, balungi nsiiti.
Mbadde nsaba okkirize nkutwale ku mmotoka nkuwa ekirabo kyange. Tugende tulabe kyondeetedde. Ate mbadde nsaba osiime katono ne omuganda agamba nti akatono kazira mu liiso. Kale. Naye ne kiba nga tekitegerekeka Shawa nja kikuba mu face. Ogenda kukyetaaga. Mbadde nsaba kamera tukulemberemu. Tugende nkukwata kola. Nkwatako? Yes. You're being a gentleman. Yes. So we're going to pass you. Naye bannange. Yeah. Kale, let's go. Anataka ngendo kuwa kagenda kakayimba nti this is from me to you. This is all I have to do. Cause you look so beautiful. And I have to do this. Oh my God. I love that smile. So, ekirabo kiri mu motoka. Ekirabo kiri mu motoka? Yes. Jangu. Come. My gift is in the car. Your gift is in the car? Yes. Soko bere kawo kati. Bera kawo. Neno malango byondeetedde sibitegedde Shawa. Yeah. If there are flowers, ngena be mukuba mu face. Ladies and gentlemen, nakowe ebimuli. I'm allergic to flowers. Hey! Sutiman! Tabikambisa bukyali mama masimalungi akwagala endalanda nekukuba kyeyo sente zafunye kane tezimumala buli mwakuwadde mukambwe bafikali okuuma akanto buli akwata kaba muyekera okuwoza kwange kubangotte ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akacungwa ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba era akacungwa ako ka Shawa Doreen, era akantu ako ka Shawa. Doreen, akantu is very important, Doreen. Yes. Akachungwa is for Shawa onure. Hey. I'm not kulimbaling you. I'm telling you the truth, so Doreen wangala ne Shawa. Doreen, bamusizite emyaka enafo Shawa komawo Shawa zirina. Bamusizite emyaka enafo Shawa komawo Shawa zirina. Akutaddeko siringi akabonera akalaga obuzira. Genza bunayira kolera pia lavo mutali sente tebinyuma. Genza bunayira kolera pia lavo mutali sente tebinyuma. Unona kusaba ngoziniya nze nvaako sente sirina. Toso omuntu n'omukameme ne bavaako okumunyomanga. Toso omuntu n'omukameme ne bavaako okumunyoma. Doreen koligabako akantu ono Shawa bazza mulambo. Koligabako kajungwa ono Shawa bazza mulambo. Buli mwakuwadde mukambwe basikali okuuma akantu. Buli akwata kaba muyekera okuwoza kwange kubangotte Doreen ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba era kacungwa ako bwe Shawa era kacungwa ako ka Shawa era akantu ako ka Shawa Doreen koligabako akantu ono Shawa bazza mulambo ebirala kaba Doreen naye akacungwa ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba Doreen wangala ne Shawa Mujubisa kimwe wapi ngalo zachi Kyakuyimbira mukwana. Ekebokezi sinabye maaso mazokotoka buli omukunzi kunayinako kyayagala era njizudde Shawa yagala Doreen omumemmere n'omulago yo mama Shawa yagala Doreen omumemmere n'omulago yo mama Shawa yagala Doreen Shawa wangala ne Doreen Ompate motoka Shawa teyebaka Nice ngatalabye fight, Doreen Shawa talya ngatalabye Doreen
n'okunywa tanywa tatalabye Doreen nga njagala Doreen nyima emmere yanondako yo mama nga njagala Doreen nyima emmere yanondako yo mama Shawa wangala ne Doreen bampadde n'emmotoka mukwano omulungi njagala munywere mu mapenzi amalungi mu mapenzi ag'effujjo Shawa ne Doreen munywere mu mapenzi ag'effujjo njagala muzanye ravo mwena mwepanke Shawa ne Doreen mwena mwemole Shawa ne Doreen mwena mwepanke mu mukwano omulungi mwena mwemole Shawa mwena mwepanke njagala Doreen nyimemere no dakoyo mama Doreen is the beautiful woman in the heart of the world. Yes, Doreen wangala ne Shawa. Yes. Shaman, chant one more style. Hey, so Doreen. It's okay, Kapas. So thank you so much. Kale bambi. Bane bulijjo nkulaba ku social media. Ngoyimba. Nengaba lumunja mulaba. Bane, this is a surprise. Nabadde mwisizamu eggaali. Osemye. Ne wewe. Ate nga China wibirala. Ne pinja tukuwira wali eri. Oba bikyebyo. At least olesa Sudiman is okay. Nawe bali kuma omukwano go ne Shawa. Kituufu. Mwemole mu katono tulabe mwena mwemole. Ani. Mwemole Oyo nsiga musoke mwepanke mwena nga we mukumba mu wana babiri. Oyo yemolo. Mwemole. Ne wemole. Zemule simanyi kwemola ndi mukiga. Oyo yemola n'akabano ka. Soko nze kale kanemole. Wemole. Nze maze. Oba. Mwemole. So mukwano. Mbadde nsaba Sudiman neyanza tata neyanze musajja musanze nga omanyi naku zinabadde mulwaddemuko munanga abadde mulwadde kato treatment watandise treatment nkyanywa ku habo okyanywa ku habo so tukyasonda ku sentence kyemmanyi bambi era nkya ngenda yate ngende nzi eddagala kwa bagala treatment nalabye ku mwezi gumu na kitundu so mujjeeyo nga mukosefu nene mugamba tugende paka we mutusizano so mbadde nzatudde wali mukwano ate nkuwa kalabo kanga kasigalidde kyemmanyi ogenda kukaagala webale butanji wa Doreen kyebirala kola Doreen naye akantu ako takagaba era akantu ako kange Nande koli kabaka kachungwa ono Shawa bazambo Doreen koli kabaka kanto Shawa bazambo nande koli kabaka kachungwa oyo Shawa bazamulambo oli mako wate mukambwe basi kato kunyakantu kujapata kanto yekera nayakantu ako tokagaba ebirala kaba Doreen nakachungwa ako tokagaba ebirala kaba Doreen nayakantu ako tokagaba era kachungwa ako kashawa Doreen era kachungwa ako kashawa Doreen era kachungwa ako kashawa dokinge toyanza Semusumba yamba kato dikalinga mutumba katekeyo mugereza kakuma kalile mufunda kapere kakuma ekalama pere nyumirwa efunye matondo kendo tabeke talinga kalaka iko wa Shawa omuli wako wadde mukambwe basi kali okuma kanto omuli wako wadde mukakali basi kali okuma kachungwa kulya kwata kaba muyekero kuwoza kwange kubangote ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akachungwa ako tokagaba ebirala kaba Doreen naye akantu ako tokagaba kachungwa ako kashawa Doreen era akantu ako kashawa Doreen wangala ne Shawa so omuyimbi waitress omuyimbi mwetwateseza mugamba kulya kunywa byonna byange bambi mbadde saba badde oli mukofu Jackie oli bulungi wano balina mweyo ki juice no bamwe juice balina juice mweyo kasoda ka Pepsi anyo biru yange juice enyo juice si ono omuzungu ono wa bigundi tayagala juice ali blended ayagala wa mikono tayagala ali
Mweka passion anywe. So maybe ne watulira kao nga bwanywa kwa kunywake. So dina batula wali tugenda kuita wali. Kati? Tugenda kuita. Mukwano. Kawe gambi. Nchai n'ebirabo. Mbuchi. Nange mbadde simanyi. Kabadde ka surprise. So, are you ready? I know, right? Are you ready? Yes. Yeah. Nina ekirabo kyo ekisigalidde. Okay, so Sudima nawe. Muti abayenga afanseko. I don't know. Oba kiryo kenze nsumulule oba yasumulule. Sumulula kubanga nsumulule. Ekirabo gwaki esumululira. All right. Katono ne kazira muliso. Ate buli kandese ogenda kukagala. Something good, yes. But do you know something that weighs nothing? It's like, what is this? Katolaba, let me tell you this before you open. Please, Doreen, first wait. Natona kusumulula. Yalka no kategori. Diamond is one of the hardest metals on earth. Ne diamond bwo muteka wano mukiba tuchogamba yenkana ne chinje. Gold. Oshagedde ebintu ebyomuwendo tebizitowa n'amaanyi bizitowa na bbeeyi sekintu kyenkolera kisobola nga kiwewuka mu ngalozo nenga kya bbeeyi nga kya muwendo ndese ebintu bya mirindu girimu ng'ebiri oba esatu nenga buli kyendese kabonero kya simbo kaso okuwangaza omukwano gwaffe so tuli fena. Ladies and gentlemen, let me see what Shawa wrote for me. To love it. Yes. So you open. Let me put this one here. Yeah. What is it? What is this now? Yes. Okay. And I believe this is making it more cause. I'm making it more. Wait, nakanuke nkogambi zaabu tazitowanga jinja singa obuzito lyali bbeeyi singa amayinja getusanga kukuboga bbeeyi abaffe emotoka trip y'amayinja yasende meka nkyana okulingizayo nze saagala mmanya nze kankusumulire kale kanje eri already kiri open. I don't know what is inside here. bintu bya mirundi ebiri. What is this? Where are you? Oh, wait. No. What is this? What is this? Surprise. Ani gwogulira ebyo? No, baby. Njagala nnyo akantu kano. Buno obutulabikira bulungi. Shave as well. What the hell? I want to Valentine shave. No, I'm disappointed. No, wait, let me tell you. What the hell? It's like this. Buli kintu kyandese wano kabonero and it is a symbol. Akachi. Let me start with. Ngasinagenda waneno. Panag. Wawezamu akati. No, litako. Njagala kunnyonnyolerwa ki. Kajja ku mutwe. Labayo. Ekisaawe ky'omupiira. Ekisaawe ky'omupiira Doreen. Kiba kirungi abasambi bakisambiramu. Tunyumirwa nnyo omupiira abantu abasinga nga tuyawudde mukazi oba musajja kabe mwana. Naye singa ekisaawe ekyo kiba kikuzeemu omuddo kiba kyabulabe eri abasambi n'abawagizi. Singa okwata Jevu n'oliswa mu kisaawe ky'omupira okutega omusambi w'omupiira. That's why nga banaabayo maachi bajja ne basaawa. Gwe mulama gw'akano akantu nti nkaleesi kakuyambengako okusaawa. Tunayo akazannyo ka maachi. Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga. Ng'okola ki? Ng'osaawako. So ne nkaleeta. Then kano nkaleesi napimye ku size ya mutwe gwange. Kitegedde. Sakantu kano ne nkayita Doreen nga ndaba amabina g'olina. Bw'okambala bwo. Nedda Shawa. Then nepimyemu kanyamba. Agenda wepimye. Nedda bambi. Bw'okambala bwoti. Shawa. Kyabuli yadde ssente. Obadde amanyi mulimu ssente. Sina naye obuntu obumbadde nsaba obusiimi. Sisimye naawe. Omuntu wenyamba tulina tusobola bufuna wano. Ngezezaako nanti ne bangambye ne raji tosobola kufuna XXL. Kimanyidde. Naye Shawa. Ebyaddala noonyeza size ekutuuka. Wanimpadde ssente. But this is better, Doreen. Tobijjamu. Genda It's like you've not No, I've not. Genda eri. Sudiman niyo mu appreciating it. That's very beautiful. Sudiman Jew. That was the best. Singa wakomya ku Sudiman, singa tuli fine.
Obyononye. But nenga chuma Doreen. Tosa tama to ina nika. Because me I don't. Who told you? And also I wax. I don't shave. I wax. There's a difference. You like your cause gondi. Anti about the problem with waxing. Waxing you wako chigero ne kijjawo kimala wona. Nedda. Waba inosogala okubufuyirira. Kati gwe mugaso gwa shave. Kyekigundeseza. Neka kano Doreen. Yala. Kanika. Nawe Shawa. Shawa. Tosiriwala. Leta. Tosuula buntu. Gendere. What said by the way? Meka. Shawa ngamba obuguze meka. Nika njiguze mitwalo 5. Shava ya 10. Shava ya mitwalo 2. Anti senzerwa guzeewa. Bogana n'ogula amazzi mu dduuka sijja kumanya brand ya amazzi gano bagali eri ne bogana n'ogula amazzi mu dduuka engeri nansana amazzi amatono bagagamba n'olusu 10 bogenda ku Sheraton baga mitwalo 2 so nguze ebintu ebyo n'omutima n'okwagala ayo nange mukama Katonda so mbadde nsaba obuntu bwange obukkirize oleme kumenya mutima kiki nadde ngambye mu kusooka ekyokweralikirira era kanika akombadde njala okambale ku lunaku lwaffe olugendo sooka Zeke nyini ntwalo buvunanyizibwa nakubye muna akafaananyi nga okambadde olunaku lwaffe olwa Mikayiri nga ndi bwenti nga ndi kakola bwenti jukira nga nkazungulula nkajjeyo nkalumisa amannyo enti kawande wali Kanderi paf abukemu awo sirika bivekwe so kada kalabuka but thank you for the effort. Yeah, Sudiman, that one was lovely. Yes, yeah. No, that one, no. I'm actually embarrassed. No, I do put on, but no, that's not my style. That's number 1. Oh, yambala nikachi. But that's a string. C-string. Yeah. About C note. C note. About C string. Okay. So it's in Pananetia. Sijaji kumanyole olibo omanigo oyogere bigambo gam. Kankulaga ngeri je farana wadugwe kulage what I do. Ogakuna ganga ojamba dengo libwerere. Nedda sijjaze kulaga bulazi olibo ofunye omukazi eyo manyi kyayagala. You first ask someone kyayagala. And it is a surprise. Surprise tabajigana cause nange mbasimanyi. See not. So penda be how they call it. Or C-string, whatever. Oh. Not that one. Hold on. Kaneno. It's a C-string, sorry, C-string. But then I will do C-string. But I can get that one for you. So that's how it looks like. Let me show you. For example. Hey. Yes. C-string. C-string. So next time you first ask what someone puts on. But how do you put on this one? Go to fire. Kubanda baby. Totandika. So, oja kunsonyiwa ekayisemu. It was not my intention. Okuta olunaku lwaffe olwaleero. Wabula nange ndi muntu. Kansobya. Mzungu agamba next time better. I promise you. Kubanga sigenderwa kolomya. Kachibirango chigenderwa. So walabye abantu bebadde bakabaka ku Valentine beba disappointed. Waliwo ne ka video kendabye mu group gye tulimu awo ng'omusajja yaganya ogulira omukazi ebyo mu streets we Kenya. Segeza katambudde nnyo. Yes, nakalabye. N'akabe bya serious. Nakalabye by the way si kituufu abagaana ku lunaku ng'olwo omumagalwa omulekerera bwoti. I know. I think it is best okubanga mwewo obulabo. Obulo ku mwamuko ne taba Valentine kibanza nagambye nti Valentine eno ya abantu abatayiri romantic nti bokolo le bazukuka yes kaido wininze mu kugaba obulabo nkwata kisooka sitandise leero ate kati mala okumanya byoyagala kati ngategedde nti niko yambala C-string ngenda kuzikola order nga teziva wano anti ezaana zibamu ebicupuli nze ndi musajja sinafuna kufunya sente nga nsobola okulinnya ennyonyi nengende China ne bagaba bakole C-string nga ziliko Doreen from Shawa Katako kategedde weesitikiri era interview nadda kunja kujja nga C-string nga munana
Yate singo badu ngambi twagala gwe buli leta abandi badu bagikola A string B string paka ku Z. Ebyaddala. Kati abantu abatali romantic bazukka ku Valentine. Chovala bento dezikwata nnyo abantu ku Valentine. Ne balwala. Zinalamuzaako lodge nalamuzaako lodge ku Valentine y'omwaka oguwedde. Ginalimanyi nti ya mitwalo 3. Nentuukamu nga lumu esigadde bagamba ya mitwalo 10. Ate ne njisasula nga tulwana. Twaluna omusajja Ahmed nga nayaze kuyingiza. Ate nga mufumbo. Yes. Zinali mu nenge wakati nayo muto wange sijja kukalakata nga awulira. Naye byadda si byakatisagala onyegera. Uliriza. Yes. Kati tugenda kusasula room. Budget hotel 49 eryawo mutundwe. Tujja okusasula room. Je tumanyeze 3. Nga bagamba nga tutandise zibidingirako. Nga bagamba olanga mugenda mukanisa agamba kikadde kya mutwalo nkiguze 2. Kayitwa tukakuta mukumize ngamba nsasule na koli sasule 5. Bawa mukagamba wa 7. Netuka mukumi nga atoli akalidde. Nenjisasula. Kati ekyasinga ate okunuma kutuuka ya amanyi ne gambula. Nanyiige kiro kiramba ne nenyigira. Ku Valentine sirimu atambula lwaki. Heartbreaks ziba nyingi. Inti abantu bakimanyi olunaku balina okukola ki? Era nze Doreen Nesi nga bakisakubidde. Kozi oli muntu akola mukabiramu ne kasente. Ekirabo ky'omukazi omwava atalina surprise agenda koyira bbaawo gimanyi. Kushavinga kitundu kye kya wansi. Ye surprise y'omwavu. Era abakazi baagabye ebirabo byabwe ebya wansi. Bannange byakabye. Nane gwensanze wali nga ali ku faani. Ngakola ki? Baalesa akagone mu ddwaliro kati bakabakuma kafuuwa bugumu. Empewo. Eka ndowooza oli adina mu Sudan. Yamukalakase umuntu batandika okubuguumirira. Tumusanze mu ddwaliro nga bali kufuuwa. Ekineweza tebagula condoms. Kyokka kimanyi. Eyo ate babagamba one night stand eyo baviramu obuzibu oluusi. Era abantu bafuna ebikati bintu bibiri bale wammanga. Sirimu n'embuto. Wabula. Sirimu n'embuto. Kimanyi ya by November awo. Ogenda kulaba embuto nenga results za Valentine. 14. Taniko okunoonyeza pampa nabagamba inze simanya mbuze ndakira kunkubira stressing. Ate ekintu kyabaita lubuto Doreen nakoze research. Tekikyali mbu nyambadde ebikondomu, tekikyali mbu wamnamiza akaweke oba nakozesezza style ki. Kiva ku ki? Olwalasazeewo okujja. Nina mukwano gwange gwe mmanyi sigenda kumwogera linnya. Baagenda mu ddwaliro ne mukyala we. Yali ayina omukyala ow'ewaka nenga naye n'omukyala omulala. Naye nga taagala omwana ono gw'alina ebbali azaale. N'amutwala ne bakola simanyi UDI. Obimanyi? Bakateekayo eno wansi. Oba IUD something like that. Ndowooza IUD. Oba IUD. Ne bagenda mu ddwaliro n'atwala mukazi we ne basasula ssente ne bamuteekayo akantu wansi mbu omukazi abe nga tazaala. Omukazi yafuna olubuto ne bazaala omwana nga kati kali mu muto we bati. Ndowooza kadda bbali. Kati omwana mukuvayo najja nakunkuba wano mu kyenyi. Era oyo omwana alina wano ogundi. Alinamu wano akannya. Omulala yamira mpeki. Empeka ezo ruse zikola. Mfuta bikola sometimes. Omukazi yamira empeka embutagala tolujje ne bazaala omwana ng'empeka agina mukamwa. Kutadde. Ne bazaala omwana ng'empeka agina mukamwa. Kati kigambo olubuto tebakiziyiza kiringa mazzi. Kati etegeza ababatawadde baagala babirabo biki tubaleke. Kati bw'obanga oli mukazi nga Valentine yakuyiseeko. Ne batakuwa kirabo. Ne batakuwa kamuli. Ko namasimu abasajja bagajjako. Gobetsirana bangi. Gobetsirana. Abatagasa. Cause in actual sense, obadde olina okubanga ofuna kyobaako kyokola ki. Bw'oba tewafunye maybe two-sided. Woga mambo tewafunye nga gwe omukazi gwaleka ekikyama. Bali abakyala nga tebali wathe. Kuspendingirako. Ebintu bya love bino ebyokuspendingako ebyokujjanjabaza ebyakatijjo binyuma k'omuntu ng'omanya alina kyaza in return. N'ekiddo oli omukazi gwe weegatta naye ng'alinga kipapula kya kikadi kyamaze okulyamu. Kyapula kyaki? Ekikadi kyamaze okugaayamu ne basuula awo nga bw'omulya bw'atyo bw'abira. Wow. Nakafuna 2-3. N'ogendayo nga yenna takuumuka muwadde. Era ojja kwegendereza ebikazi ebibi byafunye ebimuli ku Valentine. Olowooza lwaki? Byategeera kapito w'omukazi wansi. Oba olina okwefaako. Nagamba abaana abali creative beewa service. Kino ekitundu kya wansi kiringa nga mmotoka. Emmotoka bw'otagiwa oil glycerine kugiwa mu mazzi egenda kuca mu radiator egyoki. N'abakazi omwo olina okubeera. N'osanga omukazi nabeddako n'omukazi tumala ennaku 3 nga tanaabye. Nga nze nkera ne naaba yakyusa bukyusa ng'anaabako just kamikairi.
nga tanaaba chokanze bujo manya basajja bebatayagala abakazi tebanaaba ebintu byakyuka waliwo yagamba naye sikkiriza abasajja bebatayagala kunaaba kati Doreen wulira nina abaana bemmanyi nandikumanyidde ebbaala ziringa nnya nekiyinza obutazika bulungi nina abaana bemmanyi ng'akuba ebbaala leero ku Mande n'akuba ebbaala ku Lwokubiri n'akuba ebbaala ku Lwokusatu bakola bwe bati ajja n'akuba ebbaala olwaleero ku Mande nga kimanyi ku Mande eno lwekwata n'ajja n'anywa omwenge taba na ssente atambula ku matebozi awo akusanga omya ye n'akujja n'akagezaako bwe bati abasajja n'atandika okunywa n'atamya n'emutogeramu emitwalo ewaka yavuddeyo n'olugoye ewaka olu watuuka eno ewamo ate bagezi awo bakomaano tebagaba mutuuko neyeefula tamidde neyeebaka ku makya olukeera nga afulumafulumya agenda olugenda tatuukira waka wuwe atuukira mu mikwano gye ng'akyusa ngoye oba yekubyeko ekikwa wange ekyo bagenda mu bbaala ndala asoma linnaku ezi nga limu obwo obulamu atambula zinnaku omwana gwe mmanyi Doreen asookuba ebbaala nze ne mutegula leero enkya neddamu ne tugezeyo bano abavubuka babeera mu nnyumba nga 2-3 ogenda okulaba enkera nga mukwano gwe yamukomezaawo ye talina waakusula ali awo atambuza animo jababana gyebali kati omwana asooka okumala ennaku nnya nga tanaaba bo kyebakola nti agamba kasitangirako eno wansi sijja kuwunya kyebabagamba mbona abakyala abakazi abamu bawunya kati onajja wa apatayiti ekwata ssente zo ogenda ogulira omukazi bwati ekimuli nga teyeefaako olio n'abaana abafunye ssente bafunyidde mu ddoola kituufu waliwo omwana gwolekako Doreen wansi awo nga linga yiyo chocolate oba yogurt really abantu tebafaayo n'ebintu by'oliikiriza ekintu kyo bisinziira ekintu okipiika kigagi oli omwana nga yiwayo strawberry mubisi gwa njuki nze n'omwana gwemanyi oba tebagwayo mubisi gwa njuki ate omuganda guli ayuwirayo ddala nga weguwooma ku lulimi nwali omwana waali wansi oli omwana Aisha awoomaanimo Allahu akbar kabira ate muddugavu nze nali nkaabya amaziga olunaku neegatta naye happiness yansukako ebyo ddala bwekikusukako okaaba nze nkaaba like wempoomerwa ekisuse maliriza nkabye ndi emotional I'm that so kind emotional so abakyala bwebati bafunye ekimuli kya Valentine yesaawa otuule mu kasenge wekka weebuuze lwaki ng'ate oyinza n'okulaba nga olina mukwano gwo gw'omanyi nga takuggyaamu mu class naye nga yafunye kituufu buzibu ki what went wrong equation eddeyo eri abakyala n'abakazi abamu balina emimwa ng'avuma biki ebyo by'ogamba omusajja abeerawo ng'agamba bankola booti ne booti kale n'asirika naye olunaku lusobola kukosa abakazi si basajja kale nze sinaafunye kimuli nali nze nange onkubire nga bw'oyombye ennindi onkubire tewakubye baza abasajja abasinga omanyi abasajja bagamba eva babeera ku giving side abasajja abasinga tebaafunye ebimuli tetwafunye batugamba tetwafunye kale saafunye naye nga I have somebody gwe manyi nti in all ways kale yandinkubidde you also didn't call Doreen you didn't text me a message you didn't text me you didn't call me washagede nayo shows walikungamba nti kale safe journey masses biki tewali wasirifu naye ate nze nga gyendi ndi mukusitagolinga n'obusente bwange obw'ekinaku nkuleetera ebirawo byange obigobe kati nebino ebikolwa abasajja abalala bali babiraba nga nkuwadde ekintu kyange kyenkwadde from the bottom of my heart n'emitima gy'abasajja abalala boomenye mabega nga 100 nina abasajja abansibiddeko wano nga bagamba Doreen we have to force that relationship kati wonkola bino eno gye bali timu Shawa jeri tokaabira wano timu Shawa jeri na timu Shawa tokaabira wano abagamba kino kirina okubaawo kati wembanga ndese this surprise n'omenye nina okusobola ate nga gwe tewampadde kati nabadde ku Sheraton manyi twabaddeyo eyo just a day we're having fun buli kimu so naye nengulayo hamper just for you nenga wamunanga oluusi ennaku zino weather ekyukakyuka hamper nakufundidde hamper pampa nga bakikuwa pampa nafunye hamper courtesy of V&A Sherry nengamba manyi ngenda gikuteekamu tudde kuba nategedde ogenda kaaba abasajja tebabafaako why shouldn't I put a smile on your face era kati kankwe hamper eno because kati ne weather egenda ekyuka nze ngenda kugabirawo kyenkuleetedde ne weather munange egenda ekyuka so at least onyume you know kakati paksi mpaku hamper yange eyo so kenjiwe ku the man Shawa so mbukikyolo
Shawa tokaba. So I got this hamper for you from V&A Sherry flavored liquor. Naye engeri gyali omusiraamu neŋŋamba eri eyo tetugenda kugendayo nga sobola kuleeta bottle ya V&A. Neŋŋamba, what shouldn't I also gift you? So neŋŋamba, let me give you this. It's a purple jumper. Come on, dog. So you can take a hamper wano ku bbali. Tell me that you're crying. Oli mukaba Shawa? No. Can't. No, Shawa, dog. So, as you can see, let me unwrap it. Kanjije mukivera. Bujja mugamba abakazi teba gifting abasajja. Nengamba bambi. Ate njagala ginyambaliremu because I need to be fine. This is how beautiful it is. Doreen, you don't know what you're doing to me. You don't know what you have just done. So I've made you emotional. Doreen, you don't know what you have just done. You don't know what you have just done. Pandage. Shawa, munagolera abakazi nga nabo bagiftinga abasajja. So I want you to have this jumper. Ate njagala ginyambaliremu walabe how smart you're gonna look in this jumper. Shawa nyambaliramu. They say how you're gonna look smart in this jumper. Okay. I'm glad you've loved it. You're gonna love it. Njaga kulaba obwe kutuuka. I don't know your size, right? Kanage njiga. Yes. Thank you. Such a damn. Tojjamu essaati Shawa omanyi gwe munnange wangamba mukola packs ennaku zino. Really? My God. Yep. Hopefully kutuuka bata kutuuse bannengena kubanda. Okay. Ngena kutuuka. Yeah. Yes, nange nagezaako okunoonya Nick okutuuka naye nga tebannazi bajja. Mugate banaji bajja. Shawa gwe mpaamu just. Ooh, I love this. Oh my God. You see? Oh my God. Era kankutereze mama teweekwasa. So that's how, you see? Oh my You're God. smart. You can even decide to do this. Yeah, nga serebo mbanja kwekeka. Thank you so much. You're such a darling. Oh, yes. Doreen, ngamba Atukumye nnyo abantu, bambi. ngamba nnyo abantu nti oluusi abakyala abeefula hard ate bambi baba romantic. Kati Doreen abantu bakulaba bamanyi toyina mukwano. Naye ate nze manyi kyempulira. Kumba I'm a lover. You are a lover. You're such a good soul. Mbadde nsaba Mukama Katonda ono wabanga mpuliriza. Kimanyi ebiseera ebisinga abasajja tuwangaala kitono. Naye mbadde nsaba Mukama Katonda singa bampaayo emyaka 5 egikola ssente nansukkulumyako okuva wano wendi. Ku myaka gyange egy'obuwangaza temeka emyaka 10 agikowa osigale nga weeyagala ku nsi. Onyongedde emyaka gyo 10 ye gwagamba nti train webejja wakiri onsindika gwe no sacrifice yourself for me. Ekyo layisi. Doreen nzo kofiire ekyo layisi. Nzo kyempa mu bulamu omuntu okunjagala. Omukwano gwe gugenda kunzita. Ebyaddala Doreen. Naye Shawa olinzita lumu baddage. But thank you for being a good lover. I'm a good friend. I'm like that. Why starts with friendship? I'm a good friend. Why not? Because I'm a hamper. Let me bring it and I give it to you. T-shirt ya promotion. Bagigaba era twagendanga okuzina ku stage ne baleeta abantu nga bataano ne bagamba muzine n'ozina n'obula okumenyeka akabengo ne bagamba oli yawangudde. Kyokka nga obadde wali nga wenna oli nga nzina n'ebyo nga nsaza bisatu bebatu. Era nesiwanga. So sakeza wana girlfriends bobadde okola ki? Biri bisiraani nagawa. Tusa kugala muwala w'ennansa n'olowooza mbu nakyo ofunye ekitabo. Ab'ennansana. Kati nga gwateeka muno bawa ebirabo. Musajja watu notafuna kirabo. Nembona nze Doreen singa si bakazi singa nekalira mu Kampala. Sente ddala. Wali abantu nga singa si bakazi sente zennyino ndemu bakazi. Nagala kuba omukazi n'ennema ebijja byewaabwe. Yes, I'm such a guy. Anti Doreen nze bwe nkwagala n'ab'ekika kyammwe. Olina batuwa batasoma nga nnoonya basali. Gana amasomero emitwalo 23 agonga sasula. Baganda baba batakulanga bafunira emirimu. Wente we najja neemalako buli kamaka yenka nali nina lw'abakazi.
kyova mbale sikyadingira mu myaka mito buno obudde nga nayagala omukazi Doreen nkola research paperwork nemanya ku academics zo kozi tumatalinga abaana betuzadde ensangi zino lwaki basira oluusi wagenda mu family nowasabo wasiza nenga bo baliko ekikolimo tebasoma webasoma tebamalaako oyina wasa mu family okakasiza bulungi omukazi gwoyina naye yasomako ewaabwe basoma kati gwe nkinkiraba bulabye lwa nsonga you are a radio presenter obulungi bagukuwa buwimbo no just yimba kuwadde for fun you had your books eyo noba nga teeke yange ogirina njala buno obudde omukazi nga ye kennyini yeerabiriddeko kitegeeza amanyi value y'omusajja waba amufunye okategedde you are that person. So it's like when you're looking for a woman, nga yasomako nga akola nga aina value jangatako. That's what we call value addition nga aonga ina kyakugattako nange ne mugattako nesagala mpase mukazi alende research njikoira ddala kati wali abakazi nga balina empewo zeewaabwe ez'ekikanga zebali nnya gye bali omukazi nga abaako empewo zeewaabwe nga tezimukkiriza kuba na musajja mu mirembe. Gutomanya spiritual background, you have to know a spiritual background about a family. Tunabasa mukazi bali batye waabwe kati goli mukiga ebyo bakiga tebabirina bwamulokole family ya Yesu wana Buganda tulina olisimanya inako kiwanuko na ina mukasabbe mba musota bali mweyana bakoze batya okitegeera oba oli awo aina no banta bina mukusooka muzadde abana babiri batano omwana omukagera bimuli nyambo jajja wange yafa nakalolo akomeddewo muno muzukulu n'obona n'ekitambo kya jajja w'omukazi yakola ki tewamanya osanze mu bbaala sikyabugutaana mukwano kati nkola research spiritual background working background waliyo family nga be wabe baddu yes ngewo baddu omala senior 47 yunga alinnyenyenyi oyo nga agenda abo tebawangala mu bufumbo anti bana naye mu bufumbo agenda okola ate bigattako ye ng'afuna visa passport nga agenda ng'akuleka n'abaana awo ng'obonaabona ate butokwata maama na mutwale wa maama wo okola booteere abo nabo gye bali kati nkola research amala sikyayagala kwagaza muntu from nowhere kyova labo njagala omuntu nannumya nkaaba obeera ennaku genda gyeko nnyingi abakazi nga tebakuwa yadde nabo ate nga gwateeka ate nga n'omusajja asaanya aweebwe ekitegeeza abasajja basanyuka nnyo ng'omukazi amulowoozezaako namuwa eki ate omusajja ne bw'omuwa akantu katini asanyuka yes wamma abasajja nabo balina kuweebwa omusajja ne bw'omuwa akantu katini tetwagala bingi lwansonga ffe tukimanyi mu butonde we are the givers mu butonde kati bw'ompaayo kiringa wano kanku example Doreen ne maamawo akyali mulamu gyali nazaala wange oba gyali mulamu mbunazaala buno obudde bw'omutwalira kiro ya sukaali manye sino lyawulira nekyogamba kiro ya sukaali eyo yebakozezza okuva emutuuse wano wabula mukyala banga ozizza ku muzigo kati nze mba ni relationship n'omukazi ne bwampaka sweet oba very excited kozi ne ka sweet akwezi bakaguze ku ssente zange but I'm like bambi andowoozezaako kati ffe naffe tubyagala abasajja nikyo tubyogera men don't speak musirika but you also need to be loved. We need to be loved. Like on that day, Valentine's Day, nga oli mutuufu batono nnyo abasajja be balowoozezza. Batono abasajja abafunye ku birabo. Batono. Ate mulimu emmwe gye nalabye bagiwadde PS5 n'egizira. Walaga wadde PS5 lwaki yagizira? Mbongo omukazi tamwagala nze nagamba omukazi alina ssente at least neekaka. Zijja. Kati lwanze newondetera nasibijjigiri. Naye nga azitowa akawumbi nze mba mulanga Serindiyoni. Bamulabanga Rihanna kura sente nzawo entuse mu kwagala sente walo gwe nalabye omuzungu obamulabye yabadde training ku TikTok nga bageza kunenya bya Valentine ng'omukazi era alinga ali mu 60s 70s kavuuka kato kali awo akaira bu dread ne bagamba naye bannange sente zino kati nze nfuna omukazi nga ali mu myaka 9 naye nawe shawandika anti oyo mba mwagala nnyo omukazi akulidde mba mwagala nnyo mbuuza lwaki emyaka 9 ngenda mulyamu emyaka eja kutukaafe endagano ngeri manyaga nga buchabwa gnaze nkitwala naye kati ono gwofunye nga muntu omukyalina ebbanga ddene muyomberemu mukole mutya oyo amenya myaka 9 neddala abo baagala myaka 9 10 nano gwe mmanyi omukadde eyo ku kyalo ky'abakikenya ali myaka 17 tafanga oyo njagala nze genda omukulula ngenda mukuba ddogi sitayiro wataakutuuka yafira mu kikolwa nga muzira munoonye ate andi bangambye alina flat z'omwo musimanyi mu mbaazize oyina then ogagawe tugambe Shawa nali naye wano yagagawala ddi okategedde mugongo kumbe kati awo bw'omufuna omukuba ddogi sitayiro akufiira mu kikolwa afanga muzira bakabuze n'akutukira awo abo abakuze embaga tebamenya ekitegeeza mmwe abanoonya abakazi abakulu muba mubaze ebyo abakulu tebamenya eyo ne w'omutwala wakokofinga afiirayo
Nikatuka ku mwana omuto n'obikola byonna. Nafuna ko omugisha yali anzitidde mu kisayo ky'omupiira. Era ngamba nnyo abasajja togenda nga mu kisayo ky'okwega nga tulidde emmere kibi. Ekyenda kyannyola sayidi zeno wenti nembanga akutusa enkizi. Nenga gwentwalira ye akyali soba ndi sodali. Talinako wadde akamogo ng'alaga. Nga gw'olaba weemazeeyo nnyo. Olaba nze n'akantu kenkola. Kale ntya nnyo ebintu by'okuswala embeera mu kikula eky'omukwano nga ndi mu kwegatta n'okulaba nga ondesaawo tofaayo gwe. Oli mukazi gwoberako ng'olinga ali ku mulambo Doreen. Nga tafaayo. Takola ki nze nkuba empizo kabina. Alisi olemerera okukaba binene okabe obulumi kinnumanzo. Obulumi bwemba nabo nzati obulumi bwemba nabo numwa nnyo kuba tuli mu kikolwa nenga guli awo laga tompulira kati awo nsobola okulya siraapu ezo nzikuba nnyo kibanja nnyo abakazi abaddugavu nembakuba empika mabina tezikola kiteziraga naye abwire ekyabanga bakuba emala bakuba empika kabina zisigalawo lama naga nakuba oliwe nkolanga pass njagala nnyo abaddugavu omuddugavu niwomukuba siraapu ku mabina gano tebirabika pozi ne kala yeno eri chocolate lubulira omu eyange eri chocolate empizo kabina ezo nzagala nnyo zinzita kale gwayagala abakadde bonomukooli ajja kutuka anti nkubalidde nti wana emyaka gye 9 obana emyaka gye 9 soka nakola ndagaano nga tugenda mu kikolwa sikakiddwa kintu kiyingidde nkyagala in case ng'akutukiddeyo aba bakutuka mateeka benkutudde bamanyi lwakadde babo nagwe namenye enkizi wowe muzzukulu ngakabe mukefodde webati ate so bagala ebyabavubuka ayinze nkuterawo menu nze na menu entambula ne menu yange olina menu ya what ya sex savingira bakiraya nti yes eriyo tyasooka onyumizeeyo timbako ne busitayire bwenjao nasale 18 eziri na 18 for ordinary 9 for VIP clients gwalondako 9 kuli ku mwana wange nina bungi nnyo Scooby-Doo papa zonna ziri omwo gwalondako bakata kolokoto Shawa ausha zonna ziri omwo gwalonda Shawa ogimanyi bawe nkunywegera kola ebiri omulundi gumu wentwala Shawa, thank you so much, Bambi. Yeah, thank you so much. The surprise was so amazing. Yeah. Sudimana nyimbi denensima. Sibaranga mutogo bakirabo nga takyagala nga temuswaza. Omanyi Shawa kunde tina sitini. Shawa ndetedde sheva n'akapale. No kalaga sitini. Because it's not even my style. Naye obadde oli kamulaga kalabi kalabi yeyo no tukaletera mu kamera kwa chansu seko do bambi sikanyuze nawa chokazi olaba babyetaaga ya mtwale ebiri wama sitini olaba ndi sitini ate yabyetaaga tosuula soko mulaga alabe it was a good stuff tasubana je mbitadde banna wala ikigenda kunumanga ebintu ebyo bibi bitadde no yes ya sasa bisibi abadde ayagala biraga mu kamera. Now imagine yabirayizedda agambye emitwalo ebiri kyabagenda bagamba nti omuntu togikomyawo ebeereeyo mukwano simanyi oba entukana togikomyawo togimuwa yajikiza togimuwa ama togimuwa yagirazedda napimye ku mutwe gwange mbu yapimye ku mutwe ate ogireta switini bagirazedda nze naswadeswadde dda nemishefu kati ekyanfunisiza kkale eyo no ekyandeseza kkale eno kiri kimu engeri gy'oba bizi nafunyemu ekirowoozo ntusobola obula amaanyi agayoza eno esobola okugattawo ennaku 2-3 napimidde ku mutwe kusogeera nze wama akasa natadde ku mutwe we nti nenkolamu kano nga ndaba ejja kutuuka yambalamu wala bakazi kiboofuna poza ogabe funa bannamukadde ze tufe twambala za white kiki kino nze kikala sakitegere nasirisa busirisi kati nemuga simanyi obwana situ nekitwale mbona no sheba ya yambala size kiswitini bwere ya mtwale songo yeta luwewere negwe naye kanolo lyempale olenga nyumba yambala taichi nze nagambye si string sagambyeko taichi ani gwe wafunye wa taichi nagwe nafuna ngamba yambala nika ya taichi ebamu obutiiti bugiramu gitwala eswitini
Kati imagine Sheva mukutwale ebiri. Ngireyo kasongo. Awe. Nakamugwira songo. Yo manyi bwefaanana oba ogenda Nja kugirunda ku Google songo. Nja gifuna internet yajja. Hey, abantu tusulanga kintu. Kintu basi kya mwaso joyi nikiteera njafuna gwenjiwa. Nema mbiwo bale nnyo kukola ki? Kulabira Sudi. Sudi man tubadde na. Yeah, Sudi man. Ate semanyi. Semanyi Doreen. Semanyi oba tujja muwa yoda cheka wano nga 10 oba tumulete mu exclusive nga yiye simanyi wona achegala ne Sudi man yo naye yetaaga okola ki. Sudi man kati first of all. Valentine ngo omuntu yajunyomeddwa. Omukazi yamuduka matena mani ga kisajja. Yamutoka kwa musikazi mani ga kisajja. Nawe dagamba ulcer zimuluma. Anti kati kutandika okulwala ebirwadde nge tusasigaza mukazi. Bakudduka atoba tukyasobola nsonga zaaki kati talina mukazi Valentine yagitegedde ng'omuntu yenna akonzi byaweddebo embeera mbi. Era nsabira wano mu ino interview yaffe ojja tuwayoko exclusive ayogereko n'abantu. It's okay. Yes. Next gundi ayogera bulungi. Tusometa next show najja n'ayogera tujja kola ne Sudi man next time. Tumweye dakika nga 15 atunyonyoleko ayogerera nga tutume tulabe wetuuseko nga ali mu kutambula ne treatment. Bambi. Mwe bali mulabirira. Gezezaako. Yeah. Kale guys, until next time. Kali daluka mujje wano. Yeah. Thank you. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.